DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Olwaleero njagala kutunuulira ebigambo ebyo ebisa byogerwa ate ebisinzira ku muntu omu gwe bayita Gashumba Frank gye yasinziddeeyo mu kumantuka kwe najja nassaawo ebigambo by'ekyana ekito nga tapimyemu n'atandika okuteekawo n'amakubo agagenda okutunuulira nga ffe atuttirira. Ebigambo bye mbategeeza temuli mu nsonga yonna lwaki ndeeta omusaayi okuyiika, wabula bitegeeza nti mufeeyo nnyo muziize omusaayi guno okusobola okuvaawo. Naye nagenda okitunuulira nti ebigambo bye ŋŋamba nfuuwa mulere mu ndiga. Ebbanga lyonna nze mbategeeza ebigambo bye bimu nga nteekawo okulabula. Naye abavandimwe, most especially Gashumba agamba nti mutegeevu, asoma ebitabo bingi bu video bwassaayo n'abagamba nti nsomye ebitabo biwanvu nnyo era n'entegeera. Amagezi nnina. Njagala kutegeeza gwe mbuda tolina yadde ettondo. Singa wali olina amagezi wali badde otunuulira ku ekyo ekitono ne kikuwa entegeera. Nabagamba ebigambo bino mbiddamu bigenda buli kiisa eri omunnalwanda, specifically Gashumba Frank ng'omuvandimwe nannyini kigambo buvandimwe. Ebbanga lyonna watandika ekigambo kyo sisimuka ne kikuleka mabega, ate gwe wajja mu kintu kirala n'obulukira mu nsonga te yakuba mugwagwa wavu. Simanyi lwaki omulenzi oyo takula. Era n'ekimuluma sinnaba kukitegeera ku famire, era kitawe namutunuulira n'endabira ddala nti muto bujje mu ntegeera. Era bw'otunuulira enkanga ziri ezavangamu ensasi ze tuyita enkanja, ate yo nkanja ddala. Famire yammwe agamba alina ebigambo byakozesa, muli baki? Tuli bajega. Abajega, abasirusiru. Naluga abantu abatalina amagezi ng'abo, lwaki yeewuunya gavumenti okujja naye banga tetukozeeko. Nakimanyako ebbanga lyonna Gashumba gy'abadde n'obusirusiru bwe bwayogereddemu ekyo. Bayibuli kyega nti basirusiru mmwe gye musiga tebannamu, esooka kuvunda oluvannyuma n'ekola ki? N'emeruka. Naye Gashumba alemeddwa okuvunda amera omulundi ogwokubiri. Ntegeeza ki? Bye bigambo by'ajjayogera nga byakyana kito, bwe wabeera wakusizzaawo ebigambo by'amagezi wali badde okyuka n'oba ng'ate omeruse mu mmeruka empya. Naye akyavaamu ebigambo by'ekyana ekiteebi ekisirusiru. Naawe Museveni nkuleera mu linnya lya Katonda nga Jakana Nadduli tonnamumiza musu ne kitaawe. Nkugamba ebigambo bino nti okufa kwange sikulinaamu yadde okukutyamu n'ekigambo yadde n'ekimu nga bwe nkikugamba. Bw'oba owulira nga ddala olina amaanyi nga ne bye ŋŋamba nti byakyewussa nga mugaanya obbitegeera nga mukyusa ebigambo bye mbagamba nti byeta genocide, ndayira okufa kwange kuteekwa batuusa ku mmaze. Kaabe kano katabaniko kamuhoozi ebigambo ebimuvaamu n'ebigambo ebinyoonyoosa abantu. Mugezeeko kussaawo mpisa E6 mwe tutambulira twetegere mu bamawanga nga bwe tuli. Kye kigambo nti in diversity ebbanga lyonna kye mbagamba. Amaanyi ge twakozesa nga twegatta ku Museveni ge maanyi ge gamu ge tuteekeddwa okukozesa mu kweggyako Museveni. Mwakiraba nti mwe mugezezzaako okubuulukanga era muli bangi. N'otatuula ku ttebo okutunulira disputes eziriwo mu ggwanga lyaffe tuzijjawo zitya nga ate omeze biwawaatiro. Bwe sikuyita mbudda nkuyite ki? Mpulira. Federal genocide n'oyogera ebyo byekyana ekito. Yeah, oyo musajja everyday buli video gyakola it's geared at mobilizing Ugandans to hate our people. Buli video yonna gyakola that's its intended purpose. Kukunga bannayuganda batutuuseeko obulabe. Tuli bannayuganda, tuli wano lwa Museveni, era Museveni lwavaawo naffe nti tuva mu Uganda. Surprisingly mwana wa Haji Nadduli. It's shocking. Atenze ekisinga okuntawaanya be bantu oba omuntu ng'oyo yasomako asobola okupreachinga such a message and everything remains the same. Neffe tuli bannayuganda nga bannayuganda abala kino nsiba nkyogera rights omuganda zayina, omugisu zayina, omulango zayina, omuteso zayina, omukiga zayina, omunyankole zayina, nange zennyina. Era abantu baffe tuli mu bagamba kimu twetegeke okwedifendinga. Ekyo tekiri subject to debate. We shall defend ourselves in case we are attacked. Oba government tesobola kuvaayo nenoonya abatumbaavu nga bano amateeka ne gakola, we are ready to defend ourselves. Oba kiro
oba misana oba kumakya. Situnyagangako kintu kya muntu yenna. Ebintu bye tulina twabyekolera, bakitaffe babyekolera. Njagala omuntu omu aveeyo agambe nti Omunyarwanda oba omuvandimwe gundi yanyaga ekintu kyange. Nina TV emusho gye naliko ne ngamba omuntu nti I bet my hand, nsibyewo omukono gwange, nsibyewo ne $5,000,000. Njagala Haji Nadduli alage ebintu bye yalina 1980, nange mulage ebya kitange bye yalina 1980. Nga message yali nti newe yagendera mu nsiko mbwa ajoyininge bana abayekera BNRA yali tasinga kitange. No, ye mistake gye bakola bo balowooza mbu Abanyarwanda batandise okulya bata ku mulembe gwa Museveni. No, so sente zonna ziteekawo up to today. Even today I'm ready. Haji Nadduli anti agamba mbu ebintu bifunye ku mulembe gwa Museveni. Kitange mulage ebya kitange bye yalina before 1980 naye atulage ebibye. Naye mwanyinaze kankubuulire mwenneyo gye muli mukunge baganda baffe. Tibatandika lutalo ku muntu yenna. We are law abiding citizens. Temutandika lutalo mugondera amateeka gavumenti bye bagamba. Ne bwe tulumbibwa temukidebatinga nako mufuwe firimbi. Tetutagenda kukkiriza be bantu abakunga abantu batookyeko batukumeko omuliro babbe ebyaffe byetwekoledde. Abantu abamu balowooza mbu Abanyarwanda batandise kweyagala ku mulembe gwa Museveni. No. Of course there is a group goge mazima. Waliwo group y'Abanyarwanda eyagadde ku mulembe guno, era waliwo group y'Abanyankole oba Abakiga oba Abasoga oba Abaganda oba Abakyoli abeyagalidde ku mulembe guno mwebali. So you cannot generalize and say it's Banyarwanda that have benefited from this regime. That's a lie. Actually waliwo n'Abanyarwanda ababonye ku mulembe guno ennyo. Okiwulira? Kati fe abantu batula bagamba nti abo balabe ba Gashumba bali mu gavumenti. Ndayiranga nti Katonda sifunangako favor nemu kuva mu gavumenti ye. Nemu. Simanyi mirundi emeka gyengezezzaako n'onoonya okole business eno nabo okole kino nabo. Never, they will never allow you. We are locked out. Ne kati abajeganga abo ne bagamba nti abo balabye bafunye bintu mulembe guno. Biriwa. Nze NRA yawamba 1985 okusalako masaka nga ndi mwana muto. I think I was either in P4 or P5. Netumaliriza okusoma 1994-1995. Nensupportinga NRA mweno mu 96. Nze nawagira mu 7 kyesimanyi na kumanya mu 96 awo. Nga mwagala nga gyenkomeze neki kinyina nti mu 7 yekimpa napi. Nakatono ko basaba nti kakano bakakuwe business tibayinza gikuwa. Kati bwolaba abantu abo nga bagamba mbu wano gavumenti yaabwe bweva wano tujja mubakumeko omuliro. Oh my God, we are ready. Ebintu ebimuffe bye tulina by'abajjajjaffe. Jjajjange bajja mu Uganda 1922 ne basenga mu Buganda. Jjajjange bazimba ennyumba ezasooka mu Buganda ez'amabaati 1948. Tewali ku kintu bajjajjaffe kye baakola bakitaffe kye baatunda. Tewali bakitaffe bye bakoze ffe bye tujja kutunda. No, twongerako bwongezi. Kichuli era mu kike kyaffe tulina enjogera nti ebyalema bakitaffe oba bajjajjaffe ffe tulina byakyivinga. Naye abajeganga abo okuvaayo ne bakunga abantu batutuuseeko obulabe. Kyebazanyisa tebakimanyi. Ojjukira mu kulonda okuwedde 2020 okulonda ekyaliwo wano. Ojjukira okwekalakasa kwa November last year. Amaloboozi ge agatrendinganga buli wosanga Omunyarwanda teeka mu kyoto. I know it from a fact. Families ezimu ez'Abanyarwanda mu kulonda okuwedde olwamala okulonda abamu tebalonda beekweka ku poliisi ng'abantu beetegese okutwala ebintu byabwe. Tuwabye ku poliisi emirundi gye simanyi na kumanya. Tugenze mu UCC emirundi gye simanyi na kumanya. Ataba genocide bwe zitandika. Genocide tezuukuka lumu. Genocide teringanga volcano. Actually never scientists they can predict nti volcano egenda ku exploding mu weekend.
genocide tetandika bwetyo. It's genocide bagikunga abo kibagezaako kukola kwe kukunga bannayuganda abalala against us. Ate nkubulira ki ka fraction akatatwagala katini nnyo. It's a micro fraction. 99.9% of Ugandans have no problem with Banyarwanda or Bavandimwe in Uganda. Tebatulinaako buzibu. Ka fraction katono nnyo. Ne ka fraction yako kali poisonous nnyo. Don't be deceived nti bannayuganda tebatwagala. Batwagala nnyo. Tusomye nabo, tukuze nabo, tubawasizza, batuwasizza, bwe bakaaba tukaaba, bwe tusanyuka nabo basanyuka. Ne ka fraction yakatono yako deliberately kasizo obukyayi eri bannayuganda against us. Naye nkubuulire, we are ready. We are ready. Njagala omutumbaavu yenna tutandikeko olutalo ajja kuligulatinga. Ekyo njala nkikubuulire. Njagala omuntu yenna tutandikeko olutalo. We are ready. We are ready. Tewali kintu kye twafuna kwa ice cream. Ebintu bajjajjaffe baabikolera, bakitaffe baabikolera, n'ebyaffe tubikoleredde. Kino kyogera nga ntya Allah. And with the help of God, Katonda has always been on our side. Maliza bwe nti jjajjange Sarafina yatugamba bwe baali bakrossinga Kagera National Park. Yene baawe basanga empologoma ngeri mu kuyonsa. Jjajjaffe omusajja Girigoli n'amugamba omanyi tuddeyo empologoma zigenda tulya. Sarafina n'amugamba ne bwe tunadduka okudda e Rwanda zijja tulya. Tukontinuinge n'erugendo. Ne bayita ku mpologoma ensajja n'enkazi. N'enkazi eri mu kuyonsa abaana baayo. Katonda ya protecting abajjajjaffe naffe ajja tukuuma kino kakibagambe. Nekye tutagenda kukkiriza ye muntu yenna mu ggwanga muno okwefuula mbu eggwanga liri special. Muno mu ggwanga muno temuli ggwanga liri special. Abaganda tebali special, Abanyankole tebali special, Abakiga tebali, Abasoga tebali, Abagisu tebali. Naffe Abanyarwanda oba abavandimwe mu Uganda, we are not special. We are all Ugandans. Tukalinga passport eriko the Republic of Uganda. Zo Baganda baffe bangi baba ma passports ne national IDs. Ekyo nakyo tugenda kitereeza. Teri muntu atulwanyisizza ajja kumalako naffe. Okiwulidde maama, mubeere bagumu mwenna gye muli. Mubeere bagumu. Mukunge Baganda baffe bonna bakuume eddembe, tebamenya mateeka, tebatandika ntalo. Ne oli bw'atutandikako olutalo, we are ready to fight. Siba bulungi.